nga sinaba kweyongerayo mbadde nkusaba weetegereza akatambi kano. Zikube one more time zikube zikube wangi zikube we anko parasonachi zesenga buli chali wa paraso gira botyo mukono mbabulire paraso chali mwe bale kuwagira paraso nachi mwe bale kuyamba kufe okusobola kubaga tutereza industry nachi bwe munaba we mulinga tulina obuwagizi wa mu industry ja kuterera sagala mubera intimidated na bigambo sagala munyigirize bayimbi bamwe na byabufuzi okuyimba kwe kuyimba nebyo bufuzi bisigalewa mbade nsaba mutukirize petubere bayimbi tuleme kwenyigiramu ebyo tebitukwatako sibwe kiri oye muyimbi Eddy Kenzo endowooza Eddy Kenzo ng'omaze okugiwuliriza wuliriza ku ya Uncle John Segawa nga sinnatandika abamu kubatwala ggwanga lino abakulembeze bagamba nino bagenda kuyamba ku dream ya kataba dagala kye bayita theater city mugenda kikola mutya John kezi ne gwanga lyafa bino hiya seba byogerera wano olumbe bwe lunaggwa fenanga buli omwazze yewe nobody is going to talk about theater lwaki wano mu Uganda buli muntu ali ku lulwe ate tekigenda kukoma leero owulidde ababaka abasinga kye bagulumizaamu nti jangu tulye jangu otwale okitegeera jangu otwale. So the common man is not anywhere. Okitegeera. So before us fe kwogera ngaffe mbu theater bazimbe theater tuddeyo ku kyalo gye tuva nze nva Mubende. Okay, basic waliyo akalwalira akali basic, you start from there. Waliyo essomero eriri basic before you think about theater. Eggwanga lyafa ne theater yafa. Tuyina kulwana kuzza ggwanga lino ebyo byonna bijja kuggwa but tosobola kulondamu. You can't pick this and I pick theater. Ogabo no kukulembeza bagezaako kola bolabanga mutagenda gattako. Ono yabinjigiza bagiyita fallacy senkubuge yabingamba bulijjo. We are masquerading tutimba bula. Eggwanga lyafa. That's not how it operates. That's not how federations are created. That's not how associations are created. Associations are not created in offices of government. They are created by us people down and they come up slowly. Zino kukula. Okitegeera. Because tuyina okuyiga ebintu bingi. We must invite. Tuyina okusooka okuyiga okozesa otya sente. Nti bampadde sente miliyoni 2 nzikozesa nti asobola ozijjamu. Okitegeera. Until we are there. Until tununudde eggwanga lino. Ne tulijjamu bana abatalitegeera. Okitegeera. Theater, everything, schools, hospitals, discipline, chacho girabye, egendera kuhiyase, eri mu mawulire, lino eggwanga lyafa. Era tulisabire. Kyovola banze nkulire mberanye ekigamba. Mwekaabire mmwe abali mu nsi etali mbakatolubwama abasobola okwesuula eddalu ne babagambako. Babiri bano bonna basanyusa ava mu entertainment industry. John Segawa musajja muwandiisi wa firimu era muzannyi waazo. Musajja muwandiisi wa katemba era muzannyi wa katemba. Eddy Kenzo musajja muzinyi era muyimbi. Naye amaanyi ge gamuli nnyo mu kuzina okusinga bwe gamuli omuyimbi. Ekiwato kye kyogera nnyo okusinga lyrics ze naye zo si kye kyandeese. Kakati waliwo ebintu bisatu eby'enjawulo. Okuzaalibwa n'amagezi, okusoma n'okubeera omuyivu. Katonda ayinza okukusaasira n'ozaalibwa n'amagezi n'osoma ate era n'oba muyivu. Naye Katonda ayinza okukukolimira n'ozaalibwa nga tolina magezi n'otasoma, automatically toyina ngeri gy'osobola kubeera muyivu ng'ebibiri ebyo ebisoose tobirina. Kakati Eddy Kenzo ye definition ya yazaalibwa talina magezi n'atasoma era si muyivu. Wano nno wensinzira ne nkubiriza abazadde muweerera abaana muve mu bya nasomawa. Jjajja wange yalina emmwanyi yasomawa. Oyo gw'ojuliriza ataasoma ayinza okuba yali muyivu ng'ayita mu magezi amazaali. Gwe omuzadde, are you sure oyo omwana gw'oli mu kuyonsa alina amagezi amazaale? Yensonga lwaki nkulaajanira omudduse ku ssomero waakiri afuna amasome.
weewaawo waliyo abantu abasoma era still ne bataba bayivu, ne waliwo abantu abatasoma naye ate ne babeera bayivu. Kati nno kino kiyamba ki? Eddy Kenzo alina kirwadde kiri kimu ku bisatu ebyo byonna bye njogeddeko, talinaako na kimu. Yazaalibwa talina magezi mazaali, teyasoma, ate era si muyivu. Waliwo akedde okunkubira essimu n'aŋŋamba Yekolera laba vidiyo ako okwogereko, laba Eddy Kenzo byayogedde. Ng'oledde nze nina wano aka John Segawo kana aka Eddy Kenzo nakalabye dda wadde nga ye abadde akampereza gwakubi. Yekolera okyogerako ki? Ne mugamba gwe yeewuunya Eddy Kenzo byayogedde, ate nange gwe neewuunya. Kubanga bw'olaba omulalu afuka ku kkubo ne weekanga, ate nange neekanga gwe era kabula kata ate gwe kennyini nkuyita omulalu. Kiki osuubira mu mulalu nga waya zaavaako? Kakati nange nkubuuza, kiki osuubira mu muntu ataasoma eyazaalibwa talina magezi mazaale era nga si muyivu? Eyo ye statement erina okumuvaamu, akulagidde ddala nti saasoma naye nazaalibwa sirina magezi ate era siri muyivu. Kubanga gwe sooka weebuuze, politics kye ki? Eddy Kenzo singa nkutuuzaako mu katebe kange wano onnyonnyole politics naddala owa Uganda, osobola okukinnyonnyola? Omuntu n'avaayo muyimbi asigale nga muyimbi? Temututeeka mu politics wammwe, temututeeka mu politics wammwe omuyimbi asigale nga muyimbi. Kyokka nga mu ggwanga waliwo omulambo gw'omuyimbi omu abadde munnabyabufuzi nga tetwamugamba nti omuyimbi asigale eri, politics asigale nga politics. Lwaki? Politics omumanyi osomudefininga. Kwegamba oyagala abantu ba bulijjo bo bajje bakubeereremu lw'otegese sho. Ebyo bibakwateko, ebya palaso bibakwateko. Naye ng'ate ogamba temubiyingizaamu politics ebyammwe tebitukwata. Muyimbi asiga muyimbi ya politics tebitukwatako. Eyo statement yakoleddwa Eddy Kenzo. Ebya politics tebitukwatako, temutuyingiza ffe mu politics wammwe. Ffe bwe mutegeka shows zammwe tujje nga tugwirana tubawagire. Naye nga mwe temwagala kuyingira mu mulago etali mpeke, temwagala kyogerako ekyo, kuba ye politics wa Uganda. Ffe tujje tubawagire. Naye nga bwe twogera ku nkubinnya ebiri ku Salama Road, kitwagala tukyogereko, tukibayingizeemu. Ffe tujje tubawagire. Naye nga temwagala kuyingirako mu byansoma nnungi n'obusosoze mu mawanga, tomwana yenna amaze okusoma aweebwa omulimu. Kwegamba ensonga ezaffe ez'omuzinze ennyo ezitukwatako ne mu future yaffe n'ebiseera byaffe eby'omu maaso n'ebyabazzukulu yaffe n'ebyabaani, ebere tulina kubidiscasingako. Wabula tudiscasinge ku masanyu. Kwegamba kya buvunaanyizibwa nnyo okunywa omwenge ddala okugula eddagala. Kubanga gano masanyu biri bya bulamu, bya nguudo nnungi. Kakati singa bakuteerawo gwe omulwadde ku bintu bibiri, eccupa y'omwenge n'eccupa y'eddagala, ogenda na kina ya ddagala oba na ya mwenge ng'osangidde oli mulwadde. Kwegamba tutoosowaze abasanyusa ddala eby'obujjanjabi ate nga abasanyusa banoonya ssente zaabwe. Oli naakola statement temututeeka mu byabufuzi n'ebirala. Lwaki odduka nga teryakugoba? Ani yakugambye nti shows eya Alien Skin n'eya Pius Mayanja Palaso zaabadde political? Kwegamba ono yakuba munne ensambagere, abantu ne bamubonereza n'ogamba ebyo byabufuzi. Oli mugwi wa ddalu ng'ovuddere ku ekyo. Oli yagambye nti bannange MK Movement ne Museveni bawadde Palaso award. Eyo nga sinnatuukayo ku award kubanga ojja ne weebuuza basinzidde ku ki okugaba award. Mwoza tamanyi yadde okuzannya ddulu yadde okubuuka songa, talinaamu yadde ekitone kiyimba oluyimba lw'eggwanga. Talumanyi oyo ayagala okuba pulezidenti wa Uganda, tamanyi yadde okuyimba oluyimba lw'eggwanga. Ng'ajja bw'asiimye omuyimbi, omusiimidde ku ground ki? On which ground? Kakati ye Muhoozi bw'ayingira mu show yammwe kiryokke, oba Museveni we bayingira mu show zammwe kiryokke, babateekamu ssente. Era kiryokke n'obbalangirira omujjegga najja muyimbi asigale nga muyimbi n'owebyobufuzi asigale nga wabyabufuzi, naye ate n'otamunenya lwa nsonga. Eyo y'entegeera y'omuntu agwa mu kategore ye. Yazaalibwa talina magezi, yajeema okusoma ate era si muyivu. Omusuubiremu ki?
ate abaana b'abaavu babeera bazibu nnyo. John Sega watoto wa Road ate naye Road aluddeko mu ssente. Dirisa munaku munnaffe oyo gw'olaba. Lwaki banaku bannaffe Mukama bw'abasuula omukono n'abasitulako waggulu mu bbanga ate be basinga okulwanyisa banaku bannaabwe? Lwaki be basinga okunafuya banaku bannaabwe? Kyova olaba si buli muntu gw'osanga ajeera nti alina okuyambibwa. Abantu abamu bakolebwa ku jeera nga gwe bona abajjayo wansi ate bagenda kufuukira ekizibu kubanga tebatondebwa kufuna. Babanga omusota gw'oyambye ogujje mu kinnya olutuuka waggulu ne gukumirirawo ttimba. Bobi Wine watutta era sasulira kyewakola. His Excellency Bobi Wine alina okusasulira buli mulimu n'empeera. Nkiddamu buli mulimu n'empeera, buli nsobi gy'okola olina ogisasulira. Olwaleero Uganda tuli mu kubonaabona olw'ensobi eyakolebwa His Excellency Bobi Wine okuleeta omwana oyo yalina kujeera. Neggwe n'omupangira ensi. Laba mange wamuwanga olowooza aligattirako ku bannansi gaakozesa okusaanyawo bannansi. Nenva waggulu nga nnyimba. Tobuntu obulamu buyamba naye nsaba obukozesenga oziika bafu ku kyalo kuba omufu abatatigiira kuba alamu togwirananga si gwe obeera wabazaala ne Katonda ojja kumunyiiza oyamba beyamma byonna ojja kuba omunyumiridde omukolera pulogulaamu ye be yassalawo bajeere gwe ate n'obapangira ensi. Assalamu alaikum.